Bwetweyongerayo n'amawulire agabutikidde Minisitule y'amazzi n'obutonde Bwensi erabudde bannamakolero okukomya okuyiwanga akazambi mu nnyanja Nalubaale. Abanaasangibwa nga bakoze kino baakukangavvulwa ng'amateeka bwe galagira. Minisita avunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi Sam Cheptolisi alabudde aboonoona obutonde bw'ensi nti amateeka gaakubakangavvula. Abadde ayanjula enteekateeka y'okukuza wiiki y'amazzi n'obutonde bw'ensi ebikujjuko eby'okutandika ennaku z'omwezi 12 okutuuka nga 17 omwezi guno ku kitebe kya Bweruzira. The event will be celebrated with the annual commemoration of 3 important international days. Alaze obwennyamivu olw'abantu abatafaayo okukuuma butonde bw'ensinga wano anokoddeyo bannamakolero abayiwa kazambi mu nnyanja Nalubaale n'abasumba b'ekkanisa z'abalokole abaleekaanya ebidongo n'ategeeza nti ku mulundi guno bonna bakukangavvulwa awatali kubattira ku liiso. So we take it very seriously. Police of any type, police, you have for instance heard that some people who have what they call noise pollution, you have heard of some pastors who have been arrested. Yeah. And we shall continue doing that. Wiiki y'amazzi n'obutonde bw'ensi ku mulundi guno yakutambuzibwa ku mulamwa gw'okwongera okusomesa bannayuganda ku bukulu bw'okukuuma amazzi n'obutonde bw'ensi okusobola okutuuka ku nkulaakulana ya nnamaddala era nga wano Cheptolisi alambuludde ku nteekateeka eno n'asaba bannayuganda yonna gye bali okwenyigira mu lutabaalo lw'okutaasa obutonde bw'ensi. Wano asabidde pulezidenti okubongera ku muwendo gw'abasirikale abali mu poliisi evunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi. The laws are very clear on how the environment can be conserved. But we have challenges with the enforcement. As we speak, for instance, environmental police, we have a shortage of environmental police. Bannalutali ba Kampala Central nga bakulembeddwamu David Nsubuga bakwasiza Minisita Cheptolisi omujoozi gwamugulidde okusobola okwetaba misinde gye bategese egituumiddwa Run for the Nile egigenda okubeera ejjinja olunaku olw'enkya mu kaweefube ow'okwongera okubunyisa enjiri kulwanyisa omuze gw'abantu abayiwa kazambi mu nnyanja nga wano. Cheptolisi akunze bannayuganda okujjumbira emisinde gino. So I want to appeal to everybody. I want to appeal to my people in Sebei, these great runners, the Cheptegeis, Kibilimos. I want to appeal to them to come and join Rotary International so that we can run for River Nile. Bw'obonye dakakipa lwaki okakasuka mu nnyanja, bw'obonye okozeseza ekiveera lwaki okisuulayo, so nga ate waliwo abantu ebintu bino ababikuŋŋaanya. Tugenda basomesa tubalage obulabe bw'okusuula ebintu bino mu nnyanja na buzibu ki obuyinza okuvaamu. Bino ebijjidde nga ne poliisi ku bbalaza yalaalika okutongoza ebikwekweto eby'okufeffetta abantu abanona obutonde bw'ensi n'Abamansa Kasasiro. Ne byakutandika nga lumu omwezi ogujja oluvannyuma lw'okusomesa abantu okumala ennaku 27 ku bulabo obuli mu Abamansa Kasasiro okuleekaanya ebidongo n'ebirala ebyonoona obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi omuli okumansa Kasasiro, okumansa Kasasiro, okusuula Kasasiro, okukyafuwaza ebitundu. Mu kino n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA bayise ebiragiro ebikakali eri abonna obutonde bw'ensi nga bannamakolero abanaasangibwa nga tebakoze enteekateeka ya kukuuma butonde bw'ensi n'abantu ababeetoolodde mu bitundu gye bakolera baakutanzibwa obuwumbi 6 ate abayiwa kazambi mu nnyanja n'emigga ensimbi obukadde 3. James Magala yakusakidde eggulu lino.